Kadaama TV twabagambye nti bannaaye mugenderere nnyo ekintu kya corona test. Mugenderere nnyo ekintu ekyo mubeere n'empapula entuufu. Bwe mutaabeere na mpapula ntuufu mugenda ku kisaawe mujja kumukomawo nga tiketi zoonoonese, nga tiketi bagisazizzaamu kuba fault tebeera yaabwe. Ensobi ebeera yiyo gw'agenze nga toyina corona test oba toyina certificate ekulaga nti oli mulamu, n'agenda n'ebicupuli ebya certificate eraga nti mulamu ng'obijje ku ofiisi naye ng'ate si ki, nga okimanyi testinze corona. Katuwe Kadaama ono twabadde twayogeddeko awo eggulo era ekintu kye kimu naye kimutuuseeko okusinziira era bwe twabagambye. Katuwe Kadaama ono halo nyabuli Kadaama TV. Kadaama TV gyebaleko obulamu bugamba ki? Webale kuweereza taata wasiibye otya? Webale kutulwanirira munnange, webale nnyo weebalire ddala. Kadaama TV nkusaba onnyambe kuba abano abantu bannange si bangu. Nze nga bwe nakunnyonnyola nti bakebera nga ndi mulwadde era dokita ne bagamba omukyalo ono antennyende basobole okunzijanjaba. Omukazi yaŋŋamba ojja kugenda mu gw'omwenda, bwe gwatuuka mu gw'omwenda nti ogenda mu gw'ekkumi, ogenda mu gw'ekkumi-n'ogumu. Kati yasooka n'atyamu n'agenda mu gavumenti afune ebipapula ebinkwatako, simanyi ebyokukola ki, simanyi sibitegeera na bulungi, nti afuneyo ebbaluwa eraga nti nze ndi mulwadde nsobole okudda ewaka. Gavumenti ekimanyiiko. Kati munnange mu gw'ekkumi awo nga kugenda kutandika nga ŋŋamba ku lusumu ebbaluwa zavuddeyo mu gavumenti, ngenda kukutwala ku corona test bakukebere. Bwe bamala okukebera then results bwe zikomawo tugende ku kisaawe kunze kale nga ntwala ku corona test ku gavumenti. Waliwo we bateeka ekifo we bakeberera ndowooza ku bwereere oba ku bwereere, kirabika ku bwereere. Kaakati munaye bwe twatuukawo nga bankebera mu kamwa wokka, ng'avuga bwe bamala okunkebera ng'avuga mmotoka nga tudda waka. Bwe twasooka mu shopping ne tusoopinga, ne tumala okusoopinga ne tugenda ku corona ne tuvaayo n'aŋŋamba twasooka mu shopping ne tuvaayo ne tudda waka. Bwe yamala n'aŋŋamba ku lusumu jangu tugende ku test, ne tugenda ku test, ku corona test ne tuvaayo. N'aŋŋamba paakinga ebibyo ku Friday ogenda, ne mugamba nti kaale. Nze nga manyi yafunye olupapula lwaki lw'eddwaliro, ng'akeera ku makya ku Lwakutaano ssaawa 12 nga ntuula ng'acekinga ebintu byange, amala obicekinga nga ntuula mu mmotoka nga tugenda. Bwe twatuuse ku kisaawe oba zaabadde pulaani ze oba kiki, nze awo sitegeera. Bwe twatuuse ku kisaawe kati nga sinagenda, muto wange yaŋŋamba maama wange mulwadde naye era si nnyo. Kati nga mugamba bankubidde essimu ewaka ne baŋŋamba maama wange mulwadde nnyo, ali ku kitanda nti alwadde kinti corona, nti nedda, nti mulwadde wa sukaali. Kati sukaali yalinnye, bamutadde ku kitanda, ali bubi nnyo ate anneetaaga. Okuva naye lwe yamanya nti ndi mulwadde embeera ye tetereeranga, anjagala nnyende ewaka. Naye nga ŋŋamba nga kibi, nga ate kiri too much kunze ye. Kati munaye Friday eggulo nga tutuuka ku kisaawe nga bamusaba ebbaluwa ya corona ng'ate agirina, eya medical nga tagirina. Ate nalabye awaayo simanyi kipapula kya gavumenti, nalabye ate simanyi gibaweera ku ssimu. Ne ŋŋamba bannange ono omukazi kiki kyaliko? Bali bagenze okukebera ku ssimu nga bamugamba eno si ebbaluwa nnyabo, si ebbaluwa y'eddwaliro ya test corona. Ne bamulaga ebbaluwa gye baagala. Kati munnange nga tudda waka. Kati bwe twakomyewo ng'alina akalwaliro ke yakyamyeko nga kasibe. Manyi abantu b'eno ku Friday babeera mu weekend ne Saturday.
kati nga ngamba nyina eddwaliro lyembuukinze ngenda kutwalayo kansooke mpumulemu then nkutwaleyo tuveeyo tudde ku kisaawe mbuukinge eya tikiti endala nange neneetegeka nenziramu nenaaba neneetegeka nga mmanyi tugenda kati leero jjo ne mugamba bankubidde essimu nti maama wange ali bubi nnyo kati ne mugamba saawa yonna ŋŋenda yaŋŋambye gundi eya tikiti teziriiyo mbu tebanaakuddamu kusazza eya tikiti mbu teziriiyo ne ŋŋamba ono omukazi ategeera nze alowooza sibeera ku ssimu sibeera ku social media buli kimu sikimanyi saagadde mukaayanya kati ne mugamba beera shuwa nti ku Friday nze ŋŋenda Friday jja nti ŋŋenda beera shuwa kuba maama wange mulwadde njagala kutwala ssente bamujjanjabe aŋŋambye mbu si kati mbu ate nayawaddeyo ku eya tikiti simanyi nusu lukumu mmeka kakati ate simanyi si kati biki yeebuzaabuza gira okola nja kusasula biki nze Kadaama TV mpulira nga nkooye olunaku lwajjo nafulumya ebitole by'omusaayi okuva mu nnyindo mpulira ng'omutwe gwange teguteredde guliko ekikyamu omanyi okunyiza ng'oleeta bitole bya musaayi buli saawa okuba myasi nze Kadaama mbikooye kati nsaba mumpe ku magezi nze ngenda kuwummuza ebikola wansi ebikola ngenda biwummuza toola akasente akange ngule eya tikiti ngende ne ku medical ekyo kiggwe oba nziza ku woofiisi anzize ku woofiisi ampe sente zange anzize ku woofiisi then ku woofiisi wenja okufunira eya tikiti n'okugenda ku medical kuba nze mpulira nga mbikooye omuntu n'oli emigaati okumala emyaka 2 n'ebikubuzi kyenkana myaka 2 ng'oli ku migaati na kubuzi kyayi ne batuuka n'okugula obukolooni banamusajja baba naayina empisa embi n'agula obukolooni ne babukukusa ne babukweka ne bagula amata ne bagakweka kugamba ekiri wano kyo kizibu bw'oga nti ofumbye muceere olya mukalu nze Kadaama eno embeera embi ate n'ekirala zikolwa mulamu kaneegulira eya tikiti kasente akasigaddewo akatono ke kajja okunzijanjaba akanaaba kasigaddewo kwemba ntandikira omanyi Kadaama TV omukyalo okutuuka ku kisaawe neyeekalakaasa neyeeyombesa nga bw'abalaga ku ssimu bw'akola ki olwamaze ne bamugamba tokaayana nnyo nnyabo ebbaluwa gye twagala yeeno naye ng'ate era naye akimanyi kati nze Kadaama TV ku Mande ngenda kuwummuza ebikola yaŋŋambye mbu ekizibu kiri ku eya tikiti mbu teri eya tikiti naye nga nze wano ndaba ennyonyi zitambula buli nnaku era abantu batambula buli nnaku asobola okuŋŋamba kati kyenjagala Kadaama TV ompabulemu ennyonyi tezitambula oba zitambula ennyonyi zitambula buli nnaku kuba leero mugambye oli shuwa ku Friday ŋŋenda naŋŋamba nedda tekijja kusoboka kuba eya tikiti tetugenda gifuna kati ndowooza owulira bo bwe batulaba batuyita basiru bwe batulaba batuyita basiru abasembayo abatasobola kumanya kikigenda mu maaso kati okumanya ŋŋambye mbu eya tikiti si yakufunirwa kati tekijja kusoboka okugjako tuweereze ssente bajjanjabe maamawo mugambye nedda maze okugamba anko wange agende ku manerenda amuwoleyo akakadde kamu batwale maama wange mu ddwaliro kubanga manyi nti ku Friday ŋŋenda omugambye mmanyi nti ku Friday ŋŋenda kati ntuddemu awo nenkirowooza ne ŋŋamba ono omukazi alabika nzannyira ku bwongo
ono omukazi alabika anzanyira ku bwongo. Ku Mande Kadaama TV ngenda kuwumuza ebikola. Ngenda kwambala uniform anze ku ofiisi. Ku Mande ngenda kuwumuza ebikola.